okuvedane delyo lyonna mbaniriza nateera okuweereza eno ku kamera saako ne muzi kompyuta yenze Saalongo Kanka Kapita oli ku TMO online television. Waliwo omukutu oguyitibwa Kasuma mukutu gwa YouTube. Genda mu YouTube noonya ekigambo Kasuma. Omukutu guno gukuyigiriza okusigala ng'oli fit mu mubiri saako n'okwekuumira mu mbeera y'omubiri ey'obuyonjo body hygiene. Kasuma ayogerako n'abaana abawala saako abakyala abafumbo n'ensonga z'amaka zibeerako ku mukutu guno ogwa Kasuma. Kale nno genda akuyigirize weekuuma otya mu mbeera zonna nga mwe mulina okulya emmere entuufu etakujja mu sheepu mw'oli. Kasuma mukutu gwa YouTube era mwongere okubawagira. Rookoff Foodies Kitchen nkizeemu emirundi mingi kuba omukutu guno ate gwa njawulo. Rookoff Foodies Kitchen kuliko bachefu babiri, Ruth ne mwana mulenzi Abraham bakuyigiriza okufumba emmere ey'enjawulo evudde ku zisemazinga ez'enjawulo. Kakati noonya Rookoff Foodies Kitchen osobola n'obbasanga ku Instagram saako ne ku Facebook obayigireko okufumba emmere okuva ku kugigula okugiteekateeka naye bwe beeyidde okugisaavinga ye Rookoff Foodies Kitchen. Nate nga gwe anoonya okusomerwa edduwa ku nsonga oba ekizibu kyonna ekyenjawulo Seeka Yusufu Zaidi yambuke uwe mutondwe ojja kubanga okoppe ennamba y'essimu ya Seeka Zaidi ku kapande k'ogenda okuba okulaba nga kali ku VDN. Kangende butereevu mu by'olunaku olwaleero. Buli lw'olaba Sulaiman Jakana Nadduli kitegeeza nnoonya ensulo y'amagezi ku ebyo bye sobola kweyogerera bye sitegeera. Si kugamba nti nno ntegeera mpola ne waliwo ebinsukka naye kale okuwabulwa kuva eri Jakana Sulaiman Nadduli nga sinababbabuulira mu butereevu kyendeese kanzikirize omugenyi wange w'olulango asooka ababuuzeeko mukulu Jakana nsooka okuleetera obubaka nga buno buvudde eri bannayuganda abasatu be nakawulirako nga bavudde Isirayiri. Bannayuganda bano abali Isirayiri bagamba balina ebintu bye bayize era bo kasitateekako puroguramu bagifuula kiraasi. Kale weebale kutuyambako okukola kiraasi. Oli otya ssebo? Ndi mulamu. Newankubadde nti nga bw'ogamba nti Bayibuli kyeyasoma nti ne buba enkya ne buba ekkulo ne kikola olunaku olulamba. Amakulu mu bigambo ebyo si kuweza kuwa lunaku olw'emisana n'ekiro naye amakulu ebyo bitambulira mu nnaku ezo n'okutegeera kwa Katonda omutegeera otya. Nabwe kityo nti mu nnaku zino ezizze ziyita mu Bwakabaka bw'e Buganda tulina ebiwagamira bingi ng'oli bw'aba bikonyeeko ate owulira nga okwennyika kungi ate oluusi n'oba ng'otunuulira ensonga ezimu oba endala nga mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda zisuuliddwa. Nabwe kityo nti Obwakabaka bw'e Buganda bwe bujja bunafuwa eggwanga eryawamu oba eryawakati nayo linafuiramu kubanga eno ye pivo tuba gutwayise omutwe ogukuumye eggwanga lino okuba nga linywevu namuziga. Kale mu mbeera efaanaganako ng'eyo okuŋŋamba nti osiibye otya oba nfaanagana ntya olwali tukyali mu mbeera egamba nti tukyanoonya ekkubo ng'oli bwe yagamba nti okuzzako obusibe ku Sayuuni. Nange ngamba nti Obwakabaka bw'e Buganda bukyetaaga ekkubo ery'okuddizibwa ku Sayuuni tusobole okuba nga abatambula oba bajja ekigere. Kale nja kubasaba kuba bawuliza balungi naye nga mu bulamu obwa bulijjo nti ndi mulamu sirina ttabbu yonna. Nakaseke wagamba ki? Nakaseke Central tubadde tulindira olwaleero kakasa nti baba bakakasizza ne kifuuka Central nga tekikivudde mu North. Kati okkolero neesigala nga ye North ffe ate obadde eyitibwa North Buyungu tusigalewo okuba tuli wakati. Tuyita mu Lutamaguzi ne tujja omwaffe ate ne tuba nga tuyita mu Central okugenda mu North. Kale bwe baba bakakasizza Parliament ngera bwe baayisa nti tukutudde tunaaba basanyuka okuba nga tutambula naye ng'embeera bw'eri sinnafunako wanyoomebwa. Sinnaba kugwensinkagana wenyoomebwa ku lw'ensonga ate ekitundu ekyo mbadde wa mukisa nga oli bwe yagamba nti bwe nabanga ku Musa naawe Alooni bwe ŋŋenda okukubeerako. Kale olw'okuba nti kitange yafuga ku kitundu ekyo embeera ze yateekayo n'obuweereza bwali bulungi Katonda yali ku Nadduli olwaliro ate oba oli awo yantambuliddeko era sijja kubeevuma. Amazima bwe kiba nga bakutegeera tunaabanga maaso awo abantu beebaza okukutegeera olw'ensonga ffe ku guno omukutu twakutegeerera ddala
era tusaba Katonda nti awo nawo wagondere ddala. Sulaiman Jakana Nadduli nzize n'ennyiike nnyingi. Simanyi oba ennyiike gwona aginzijja ku mutima. Omanyi okweyanjula nti ndi wa kinyomo kinkakatako okubeera Omuganda. Kale nno ng'oggyeko ekyokujaajamya okubaddewo ku nsonga z'amawanga. Naye ate waliwo olwotuuka n'owulira nga ali ataakiti ku ggwanga lyo. Tuba tuli awo ne ngawulira. Sindowooza ku mukutu guno sitera kwogera nnyo fake news gata kuba gaali matuufu nti waliwo abalangira mu Buganda. Abalangira si just kigambo kya Luzungu naye abalangira b'omu Buganda babiri abaatwaliddwa mu nkomyo. Abalangira abo ndowooza wenjogerera kati abalangira babiri bali mu kkomera ly'Ekitalya. Omulangira omu Yosefu Jjuuko Kiyimba n'omulangira omulala Ricardo oba Richard Kayima baatwalibwa ne basibibwa. Sikiwulirangako mu nsi ya Mukama eno nti omulangira yakoze omusango ogumutwaza muki. Naye n'ekisinga obukulu ku bye nasomako ebyali biyitaayita ebiswaza ffe aboogera amannya gaffe nti nze Kanka Koliye Nadduli nti ate basibibwa omusango gw'okuyisaayisa ebyogerwa ku mikutu gino nga gye tuliko social media. Bwe bamaliriza mu ekyo ng'ekibasibya balina omunene oba munene oba mu Buganda tutera nnyo okukozesa ow'ekitiibwa bwe baayogerako mu Buganda. Sebo nga ggwe bw'omanyi ebya Buganda okunsinga emboozi eyo wagiwuliddeko? Emboozi eyo nagiwulira n'engwa mu matu. Naye okulaba saalaba okuggyako ebifaananyi by'empako witness okusinzirwa emboozi eyo. Era nali neewuunyiza nti okutuuka essaawa ya leero nga Kanka Katampise yagyemulukira Bwakabaka bw'e Buganda mu nkola etya. Onfuna bulungi? Kaakati olwaleero bw'oba ompise n'enzijagawanye amakulu nti emboozi gye wawulirako Buganda bwonna bwagisense era bwagimanya. Onfuna bulungi? Nkufuna. Kaakati awo embeera nekakasibwa nti ntuufu. Naye ate bwe kyajja nze okutegeera okwange kwali kulala era natulako ko n'ekitange ne mutegeeza ebigambo bino nti Obwakabaka bw'e Buganda bwe mwalwanira mu 1986 okuba nti budda ku Namulondo tebujjanga Kigereka kyanga tussaako Ssaabasajja Kabaka. Tebujjanga Kigere yadde neeki wabula tudda Buzima ki mabega. Era yambuuza ekibuuzo nti gwe lwaki oleese ekibuuzo kifaanaganako ng'ekyo n'okiwaako ne ansi efaanaganako bwekyo. Ne mugamba nti kitange gwanzaala naye siwuliranga ku nsonga yonna mu ebyo by'onsomesezza ebitabo by'ensomyeko n'okumanya kw'Obwakabaka bw'e Buganda siwuliranga ku mukopi asiba mulangira mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda. Naye bwe nalabye ku katambi ako manyanga ku bifaananyi ebyo ne writings ezabibaddeko nga biraga nti Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ye nannyini mbeera era mberebezi ereetera abo okuyingira ekkomera. Onfuna bulungi? Kaakati mu nkola eyo mu Bwakabaka bw'e Buganda incident ziddiŋŋana naye ate oluusi tuzirekawo ne tutajjaamu kyakuyiga. Nga bwe wabiwulidde Jakana kankigonzegonze eri abo benkyanjulidde mu buwanvu. Njagala obbategeeza nti vidiyo eno ekwatagana ku balangira ababiri abasibiddwa. Baatwalidde mu kkomera ne basibibwa. Ekibasibibwa nti baayogedde enjwanjwa ku munene omu mu Buganda. Era nti baabiyisizza ku social media. Kati kyenjagala okumanya mu Jakana mbuulire abalangira bwasiba batya Abaganda nga kati tekiwulikika. Yaani yabasibye era abasibidde ensonga ki? Jakana awo ontuuse. Nga bwe gambye nti history addiŋŋana oba ebyafaayo biddiŋŋana naye ate oluusi ne tubireka nga ttayo tetubiwadde matu tetubiwadde maaso yadde okubyetegereza. Onfuna bulungi? Njagala okutegeeza abatuwuliriza mu nkola y'emu era nga mmwe mutulaba ku TMO. Omukutu guno guyamba kinene ku nsonga emu oba endala ku ebyo ebikwatagana ku Bwakabaka bw'e Buganda ebikwatagana ku ggwanga eryawamu oba oli awo bwe kiriba kyetaagisizza n'eddiini tulizikoonako ebisa byazo bikoze eki bituuse kubanga Bayibuli yatugamba nti buli kibi n'olunaku lwakyo kirumala. Kaakati njagala okubategeeza ebigambo bino nti nze bwe nawulira ekigambo ekyo ne mpulira nga nennyamidde
nenjagala okubategeeza abaganda bannanga bakkiriza mu lusolo bwa kabaka obulongoofu era obugoberera ennono obulombolombo n'obuwangwa bwakwo nti empisa y'obwakabaka bw'e Buganda omukopi tasiba mulangira newankubadde ojjiddwa ku maviivi nga Katikkiro bwali owaleero Charles Peter Mayiga talina kawaayiro konna mu bwakabaka bw'e Buganda kasobola kukwata mulangira. Abaffe omulangira gwe twogerako yafaanagana ate kubanga basinga twogera ekigambo obulangira naye nga tetumanyi omulangira kyeki. Omulangira mu bwakabaka bw'e Buganda n'omumbejja abo baba bazaalibwa mu ndyo za bwakabaka be baana babakabaka be bakola ki be bazaala wabula oluvannyuma lwa bino wammanga mu kitegeere bulungi nti Ssaabasajja Kabaka bw'abanga olwaliro bw'alina abalangira n'abambejja abo baliko ekigambo ekibateerwako ab'eŋŋoma onfuna bulungi wabula abalangira n'abambejja abava mu mituba gy'abakabaka abayise tebabaako kigambo ekyo yenjawulo yokka aliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi abalangira ababe kali bonna baba babe naye bano bazadde be balangira ab'eŋŋoma be balangira ab'eŋŋoma abalala tusigala nga tuli balangira abakise onfuna bulungi kaakati abalangira ab'eŋŋoma n'abalangira ab'emituba gy'abassekabaka baba bayise enjawulo eriwo nti gwe kuba mu layini y'oyo abaaliko balinga bakijjajjammwe bwe baayita mwe baava. Kakati njagala okubategeeza teri mulangira aboolebwa yadde omumbejja kubanga bonna basigala nga balangira. Lwaki tukifuula bwe kityo? Lwe lukiiko olw'abataka bali okukeera enkya ne bugamba nti enju ya Mutebi tugisize tugende mu nju y'omulangira omuki omulala. Amakulu tubatwala nga balangira babitiibwa n'okwenkanankana abo abali ku levo y'obulangira obw'eŋŋoma kubanga bonna abalangira kabaka tazaala kabaka. Olukiiko lulwe lusalawo okulonda oba lutwala ku balangira ababa ab'eŋŋoma oba olutwala ku balangira bassekabaka baba baayita. Kaakati njagala tulongoosa akagambo kano onfuna bulungi. Oweekitiibwa Katikkiro Sir Apollo Kaggwa mwaka gwa 1996 waliwo incident y'abalangira ate erinnya era lyakomyewo nga era yali omulangira Jjuuko Ssewankambo Lubombwe eyaliwo mu budde obwo onfuna bulungi. Kaakati yagenda n'ajja akola incident ey'okuwakanya endagaano y'olwenda eyakolebwa munda ng'alaga Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa okumutegeeza nti ebigambo ebibadde bikuwandiikibwa nga biyita mu Weekitiibwa Sir Apollo Kaggwa mubaddemu okuvvoola okutunuuliza amaaso mu ndagaano ezo naye ng'ate weewuunye mu budde bwe twakulira mu endagaano oli yali wa myaka 3. Gwe weewuunye incident eno yajja etya wabula tuba tutunuuliza ku mukadde maama abaaliwo Namasole mu budde obwo onfuna bulungi. Namasole bw'abanga waali ng'ali mu nkola ey'okufuga mu kino bakiyiga Abaganda nga maama Namasole waali azaala kabaka ne bw'aba ali muto Namasole tuba tetumuggyako tetumuyita Namasole tumubalira mu bakabaka. Banfune bulungi akagambo kano mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda ku nnono eziwandiikibwa ku kitabo ekyawandiikibwa nga kyogera ku Ssekabaka Kintu kiweza peegi 10 nga zonna zoogera peegi ey'e187 eyogera ku ntya ezo zireeta Namasole okufuuka kabaka butya bw'aba ayitibwa kabaka mu mpisa y'obwakabaka bw'e Namasole azaala kabaka abaaliko abamukyala singa kabaka akisa omukono nga bbaawe bagutuyita balo n'afa n'aleka omusika kasaba amala omuteekako nti oyo musika nga muto nga tannatuuka mu myaka gy'etongoledde gimuweebwa ŋŋoma Namasole oli ekitiibwa ky'obwakabaka aba akyambala emyaka egimuweesa eŋŋoma giba 18 mu bwakabaka bw'e Buganda naye nga twateekawo 18 mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda ng'omukyala bw'agamba nti aweesa omukono gwe ku mugongo ate omulenzi kamala okwerooterera aba amaze okukkirizibwa okuteeka ku kitiibwa ky'obwannamulondo onfuna bulungi. Kaakati ekyo kyenjagadde bategeere nyinza okukoona ku Daudi Chwa ne babula nti oli yali wa myaka 3 mu kukola kw'endagaano y'olwenda ate lwenda mukaaga giba myaka 6 yali abuulira ani? Tuba twogera ku Namasole bwe baba bafudde kabaka mu budde obwo. Kaakati kambuuze omulangira ono alindiridde eŋŋoma ng'akyali muto yabeera kabaka mu kaseera ako oba Namasole oyo yabeera kabaka mu kaseera? Katikkiro abamukuza era muweereza wa nnono
bye babyawulira mu nkola eyo. Awo nkiyize buyize ekyo. Yes, mbadde sikimanyi. Kaakati Ssaabasajja Kabaka bw'akisiza wano omukono nga yatulaga Ssemakookiro. Ssemakookiro emyaka gye tegimuweesa ngoma kugyetongolera nti asazeewo. Emyaka gye tegirina kye gisalawo. Kaakati avaamu Ssemakookiro oyo gwe tuba tuyita kabaka alagira nga yeeba Namasole omutuufu. Tekwali badde kugeza ku Bwakabaka bwe simanyi naye nalabako kabaka w'Ettoolo ye kabaka asinga obuto naye nga ye bamuyita kabaka ku myaka gye yaliko emito. Noona asigala kabaka kasitaaba nga amaze okukakasibwa nti ye musika abaavudde mu kitiibwa ky'obwassaaba bw'abalangira n'akakasibwa nti kabaka naye mu buto bwe nnyina gwe bawa ekitiibwa ekyo. Emikolo gy'okufuuka kabaka agiyisibwa muddi waliwo awo emikolo ng'akyali kwegya emyaka era gimukolebwa naye nga gikolebwa ku maama we. Nkufunye bulungi. Emikolo egyo gikolebwa ne gijjuzibwa naye ate era bw'akula emikolo egyo tugiddamu yenkola ebaddewo ey'ennono gye bajja basuula kubanga ekinywa ekyo kimusibwa mu kusembayo okuga nti oyo ye kabaka wammwe tekimuweebwa ku lunaku olwo. Ago gaba gakyali maziga. Nfuna bulungi. Kaakati awo kyenjagadde okutuuka ku incident eri 1996 kabaka oyo yali alina njakala kansooke nkusime nga tonna kutuuka ku incident eyo kansooke nkusime singa kabaka oyo mukiyita kisa mukono ng'emyaka giri teginnatuuka mu kiseera kino nga Namasole ye kabaka ki ekikolebwa kuba abatannatuuka ku myaka giri maama asigala Namasole maama asigala akyatwala birina kuteesebwa abantu abo era byagattibwako abantu abo mu nteeseganya ezaaliwo. Ebiragiro ebisooka ebikulu oba ebisembwayo biba birina kuva mu Namasole okusalawo okwe kubanga yabawanidde Namulondo oli mwava omutabani. Onfuna bulungi. Naye wano mu nkola yaliwo enkadde Ssaabaminisita ne Chief Justice yabangawo awo be baabangawo mu kukola okusalawo okwo ne Katikkiro. Onfuna bulungi. Naye ng'ate mu abo tebasalawo kisembe mpaka nga Namasole ataddeko omukono. Bwe bitu bwe byatambulanga. Of course kyasalawo awo nkitegedde kyonna kyasalawo nyinza obutakiyingiramu naye kati nkufunye bulungi. Ndagaano eyo olwo endagaano gy'obadde oyogerako eno olwo tugituukako tutya? Kaaka eriwa 1906 teyali ndagaano nkuwa kyafaayo kiri ku bano. Katikkiro Kaggwa kinyumya bunyumya naye nga kyawandiikibwa nkulaga nti Katikkiro Kaggwa kye yakola noono kyeyayagadde okukola naye Katikkiro Kaggwa kyagaana ku lw'ensonga nti baamuziyiza. Kaakati bano abaasibiddwa abalangira nsobi nnene omukopi okusiba abaki newankubadde ng'ofuuse Katikkiro tolina kitiibwa kisinga kya bulangira. Ekyo tekiriiyo. Tekibanga mu Bwakabaka bw'e Buganda. Abalangira abasigala baakuntikko ne tuba ne Katikkiro. Yes, baba basinga Katikkiro ekitiibwa. Bano basibiddwa. Ekyo mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda. Either nga babalibwanga ba mu ngoma kasita tukakasa omuntu bamwava Katikkiro ovunnamira omulangira n'omumbejja. Yes, goze kiyisa mu Bwakabaka bw'e Buganda nti omumbejja ssebo kiba ki kitiibwa ngamba nga mukyala nga mulangi mumbejja lwaki bamuteekako ekitiibwa ky'obwa ssebo? Nze nsu just ndowooza bwe busukkulumu bwabwe. Kugamba bwe busukkulumu naye nga kyenkutegeeza kye ki Katikkiro aleme kuyisa mu bano maaso n'omulangira omumbejja nga mukyala ekitiibwa ky'obwa ssebo aba nakyo. Ssebo omumbejja y'empisa eyo. Kaakati Katikkiro bwe kiba nga kizze mu viiriyo nga gwovuddemu statement ezigamba nti tusiba bali ku social media ng'ate baali balangira nga ku nsonga gye boogerako yonna gye baakuwa oba oli awo yali ntuufu oba oli awo yali nkyamu naye mu mateeka g'Obwakabaka bw'e Buganda Katikkiro tosiba mulangira yadde omumbejja. Kaakati Kaggwa mu kunyumya kwe incident yaliwo era yali ku jjuuko yo Sserubombe gwe nkwogerako. Yamukola ki? Kaakati ye yagenda kutegeeza Namasole eyaliwo mu budde bwe gwe nkugamba nti ye kabaka yali atwala Dawudi Chwa mu buto bwe n'amutegeeza ebigambo nti endagaano y'olwende eyo bw'oba ogiraba mubaddemu okunyoma Katikkiro kyakoze ow'ekitiibwa Dawudi Chwa. Kaakati Dawudi Chwa ategeera incident eyo ayagala okukwata oli nti mu layini y'Obwakabaka mwabo abafuga mu bulangira butoliimu. Onfuna bulungi. Kaakati ow'ekitiibwa Jjuuko gwe bagezaako okwowaabira eyagenda okijjawo oyo yali Jjuukani ow'ekitiibwa Nuhu Mbogo ategeeza Katikkiro Kaggwa nti mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda omukopi tasiba mulangira yadde omumbejja. Kaakati Kaggwa wajjiba mu bafukamira
tekyakujjako kitiibwa kyabali nti abalangira n'abambejja basigala nga bakyakuli waki waggulu ofuna bulungi era Katikkiro Kaggwa ekigambo ekyo kinyumiza Oweekitiibwa John Roscoe mu 2011 okumutegeeza ku incident eyo ng'awandika ku mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda ofuna bulungi n'amugamba nti mu bintu by'otagezaako kudeddeekeza dde okuzannyirangako wano n'okwekuuma kw'empisa zo kwe kutunuulira abalangira n'abambejja nti bantu bakulu mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kaakati kino njagadde nkibateerewo mukitegeere nti ensobi eyakoleddwa abo bonna abaakibadde emabega baakoze ensobi nnene ne bagireka mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka ng'eye munyweza ebirenge okukakasa nga either gyali nga bwe tuyimba nti Ssaabasajja Kabaka mu nju mwali ofuna bulungi oba taliiwo. Kaakati bino ebikolebwa emmengo Abaganda tubadde bangi nga ffenna tukawanjagga era nga tukaba n'ebyowe tubitaddewo nga tuweegayira Ssaabasajja Kabaka Kabona agezeko okuvaayo mu ngeri emu oba endala okukakasa buti Obwakabaka bw'e Buganda buyinza okutambula. Atuggyemu embebetezi zino ezitulimu tugezeeko okutambulira mu layini entuufu. Obwakabaka busigaze ebitiibwa bwabyo, Obwakabaka busigaze ennono, Obwakabaka busigale obuwangwa obulombolombo n'ebikonderako. Kaakati olwaleero mu mpisa eyo abaana ba leero teri ayinza kukutegeeza nti okusiba Omulangira Jjuuko n'okusiba Omulangira Charles omulala byonna baakoze ensobi nga nnene. Kaakati ne bw'okyogerako essaawa zino babuuza bulijjo bwe bityo bwe biri muli luddawa okugamba nti anange neebuuza Jjuuko ne Kayima abalangira abo baakwatiddwa kaakati enkola eyo efaanaganako ng'era Katikkiro Peter Charles Mayiga bwe beegatte ne Makubuya n'omulala Male bwe baasiba Kasujju Lubinga. Kaakati awo ennono egenze efiira ddala naye Abaganda tutunula ffe bannannyini Bwakabaka abakopi. Jakana nnyonnyola nfuna bulungi iko katika tujje ku bano kiki ekyabasibiza abalangira mu nkola yonna okubasiba n'obutabasiba nga tonnategeera kiki ekyabasibiza oba tewaliwo kyabasibiza. Enkola ey'amateeka mu constitution ya Uganda mu katundu ak'246 kaadiminga byonna empisa ekwatagana mu customs akakwatagana ku traditions empisa ekwatagana ku cultures nezizzaayo mu nkola yaayo era netubeerawo ne tuyita Customs Act weeri namba eyogera ku ebyo mwe bigwa. Kaakati olwaliro nga bw'okiraba bwe kiri President Museveni yakola ensobi nnene okugezaako okusiba omumbere mu mpisa eyaffe n'ennono bwe baadiminga ekintu ekyo President Act eyo naye mukugira ebyo tubizza mu nnono newankubadde bassaawo element egamba nti oli yajja ng'agezaako okuba ng'ayeekera gavumenti mu mpisa eya bulijjo yali olina kukozesa bakabaka banno baabali mu ggwanga basobole okwogera ne kabaka oyo so si kuvayo direct n'okwata omumbere n'otwala emmundu batwala mundu ne bakuba olubiri. Kaakati mu nkola eyo mu mpisa y'Obwakabaka bwe tutambuliramu ne Museveni kennyini akimanyi kyeki kyamulemesezza okuta kabaka waabwe w'enkole akakase nti apulivairinga kubanga ono aba afukamira mu maaso g'oli. Kaakati ekyo mu mpisa eya bulijjo na bino bwe bifaanagana Mayiga talina buyinza bukwata Mulangira yadde omumbejja newankubadde ajjiba mu bafukamira bw'aliva akajja kuddayo ng'amanyiddwa nga mukopi. Afune ekigambo kino Sir Edward Muteesa II kye yagamba Cohen yamugamba nti oludde obuli okunkwata singa kiwayogedde era nti watandikiddeko singa wantutedda n'oteruma lulimi naye njagala okukutegeeza ebigambo bino nti gwe Cohen bw'oliva ku bwa gavana ogenda sigalanga Cohen omusajja wa bulijjo ku nguudo za Bungereza naye nze bwe ndiva ku Bwakabaka ngenda sigalanga Sir Edward Muteesa Omulangira amanyiddwa onfuna bulungi nakino bwe kifaanagana ku Mayiga ne bw'onoova ku Bwakatikkiro togenda sigala Katikkiro ojja kuboziddwayo mu bukopi bwo era oli mukopi owa bulijjo Omuganda omukopi ajjukirwa okusiba abalangira. Kaakati toyinza keera nkya n'osiba abalangira n'abambejja mu nkola eyo ng'ate empisa y'Obwakabaka ekigwiza. Kaakati tubuuza wajja otya okufuuka Katikkiro ng'empisa ezimu wazirekayo n'ennono tozimanyi ebyo biba bidde yalibadde akula ki Katikkiro kwe kutegeeza Ssaabasajja Kabaka n'ayita abantu abo ne batuula mu mpisa zaabwe n'ateekako n'abataka ab'obusolya be bamaliriza ensonga ezo. Noga nti Omulangira ava mu mutuba gwa gundi ABCD yatambudde bweti ne bweti ne bamuyita ne bamubuulirira ebintu bitwale bwoti ne bwoti ne bwoti naye so sigamba nti bino byansi ng'ate oli mu Bwakabaka bw'e Buganda nga Katikkiro
ebyo si byotekeddwa okutwala byotekeddwa okutwala byeki kubanga osavinga nnono kwe kugiwa ekitiibwa no upcominga nayo n'ebyo ebitambulibwamu n'ebikolwa byabyo. Kigambibwa nti abalangira bano baayogedde ebitaasanyudde yabasibye nga bikwatagana ku ttaka n'obubbi bwalyo bwe tuzze twanika wano. Nabo bye twogera kyansanyudde nnyo, nze nali ŋŋamba waayi banaagamba kankaka ne Nadduli batuula wali ne boogera ebintu ebitali bituufu kuba waliwo ne wennafuna akasimu omu nga ŋŋamba si bituufu. Kaakati ne nzija nkubuuze ssebo, ensonga zino ez'abasibizza ez'ettaka ze baayogeddeko lwaki zifuuse za nkizo nnyo mu Buganda n'okutuuka si by'omulangira? Era kyenjagala okutegeeza ebigambo bino eri Abaganda nti nagezaako mu pulogulamu ez'enjawulo okusaba Obwakabaka bw'e Buganda bukkirize seetaaga kusasulwa naye mpeebwa ekiwandiiko eki ekigenda okulaga obubbi bw'abantu abali mu Mmengo. Ssaabasajja bw'abakkiriza naffe atutereko omukono naye nga tutaddeho client egamba nti bwe bagubakka mu vvi byonna bye baanyegabidde mu Bwakabaka bw'e Buganda ogwo nja gukolera bwereere okakasa. Era nze nkyogera lunye siyinza kkeera nkya ne bampalukusa kukola ebyo Mayiga n'asobola okusitula ebigere ebyo okwanika ababbi abali e Buganda. Bampa obuyinza nkole audit ku bo tekineetaagisa kugamba nti kyetaaga wala nsaba ennaku 7 zokka kubanga ebiwandiiko mbirina ebisobola okulaga nti Ssaabasajja Kabaka abo be tukoonako babbi lukulwe. Mpulira nze bampa ennaku 7 naye ng'ebbaluwa bagimpadde nze nkole audit mu bo kikolebwe kimu kuwandiika bbaluwa Jakana Sulaiman n'abo bajja kuteerezebwa seetaaga ssente za kusasulwa kitiibwa kyokka kyekiriwo. Kabaka kututegeeza akkiriza tuzindikira abantu agenti genda olayo mutabani wa Nadduli yayogedde ku ABCD abawa obukakafu obwo oba muwadde obuyinza atunule mu abo abali mu Mmengo tuba auditing olabe. Ndayira mu linnya Katonda Oweekitiibwa Kiwalabe Male tosobola kufuluma Mmengo. Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga tosobola kusetula bigere bisatu n'ofuluma Bwakabaka bw'e Buganda. Oweekitiibwa Mpanga tosobola kuvaayo. Bino si byambo naye njagala buyinza saagala kukola nsobi weetumiikiriza otya kubanga osobola bikola ebyo byonna. Ssaabasajja Kabaka n'awandika ekkalamu just a mere street statement naga nti mbeejereza era seetaaga musango okugenda mu maaso ifoti eba ntawanidde bwereere kituufu. That's why nti nsaba obuyinza bumpeebwe. Ndayira mu linnya lya Katonda abo bonna nja kubeerula badde mu lujjudde nja kubeerula mbamanyi ekikwatagana ku Bwakabaka bw'e Buganda seebakangako yadde n'etulo yadde okusumagira bwebanga lwaliro kyoyinza okutegeeza nze bokukuwa ebiseera 2 gatekeeper. Mpulira onfuna bulungi kati olwaliro okuba kutunulira mbeera za Bwakabaka bw'e Buganda bukuku aliwo yenze tunulira to Z. Nange nkusiimye kaakati wano bwe tutta ku nsonga yaffe bw'abanga yasituseyo n'abasiba ku nsonga z'ettaka bino bye mbadde njagala ebigambo byange okugendebwa Ssaabasajja Kabaka. Sir Edward Muteesa II era nga ye taata wa Sir Ronald Muwenda Mutebi II yategeeza abataka b'obusolya nga wandise ekiraamo kye n'abagamba nti mpandiika ekiraamo kino nga nze Sir Edward Muteesa II nga ngezaako okulambulira abataka ab'obusolya okubategeeza ebigambo ebikwatagana ku kusika obw'enju yange naye ekitiibwa kidda gye muli kubanga okusalawo kwammwe okukusaako Kabaka abagenda okuddako ekyo kiba mu mikono gyammwe naye bwe mubanga mugezezzaako okutunula mu nju yange eno nze ku lwange mbalondedde Mutebi. Onfuna bulungi yaliko olwaleero abataka ab'obusolya ku kitiibwa kye baali bawa Muteesa omukwano gwe baali bawa Sir Edward Muteesa empisa ze balaba mu Sir Edward Muteesa obuweereza bwe balaba mu Sir Edward Muteesa bwe baali basuubira mu Sir Ronald Muwenda Mutebi II. Amakulu ngende wa Ssaabasajja Kabaka nkusaba n'obwetoowaze era ne mu ddembe okutegeeza ebigambo bino nti abali Mmengo bakuttidde ekitiibwa amakulu nti yeggwa yeetoololebwako layini 2 ez'Obwakabaka naye amakulu layini 2 wazisula n'osigala ng'oli kazinga kako amazima matuufu akazinga ako Abaganda tebamanyi gye weekweka abataka ab'obusolya naawe bakunoonya era tebamanyi gy'oli naawe kennyini nga Kabaka oyinza okuba wooli tomanyi kkubo ki na mulyango ki mu nju eri bataka ba busolya
Nabaganda gye bali naye abakwetoolodde wakati awo bakufudde ekitagasa mu Bwakabaka bw'e Buganda. Nja kukusaba ebigambo bino ku kiraamo ekyo ekya Sir Edward Muteesa II kye yayogera, n'asaba abataka ab'obusolya nga yeggwe gw'alonze, nkakasa naawe mu kutuula kwa Namulondo tewagaana n'okisiibayo kitiibwa kya Sir Edward Muteesa. Okukkiriza kw'okuba Ssaabasajja Kabaka buba buweereza. Ofaananira ddala Kristo yatugamba nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza. Amakulu nti Obwakabaka bw'e Buganda buli mu ngalo ze ttaano bwe ziti. Okusalawo kukwo either bugwa oba okusalawo kukwo Obwakabaka butambule. Amakulu mu bino kye ki? Nti buli mpulirizo yonna gy'owulira nti ku bantu abo nga yeetaga kwekenneenya ta Abaganda badde mu Bwakabaka bwabwe. Babusaavinga be bakopi. Kyentegeeza kye ki? Lwe lukiiko oluli emmengo lusobola okusalawo ku mbeera zino n'okukutaasa emberebezi ezo. Ekyokubiri okukkiriza abataka ab'obusolya bakusemberere abo bannannyini Bwakabaka era bwe balina okuteekako enkola egamba nti naawe bw'onooba osabye nti Ssemakookiro mb'olabye ye gw'osazeewo nabo bali babadde mbokkeera nkyokukakasa nti Ssemakookiro tumukakasizza okuba kabaka w'Obwakabaka bw'e Buganda. Nsaba ntya nti Ssaabasajja Kabaka kkiriza amatu gaggule, amaaso gaddemu galabe, ennyindo zo ziwunyirize n'akamwa ko kasobole okwatula. Obwakabaka bw'e Buganda bujje ekigere ng'okyali mulamu. Era obuwa okuzimba okw'empagi empya oba ppira ezinywedde naye bw'otaakola ekintu ekyo ndayira mu nnyera Katonda olwaleero okuva mu 93 bwe twatikkirwa e Naggalali tetujjanga kigere. Naye ekireese kyo ki? Gwe mumwa gwo okuba nti gwaziba nga Ssaabasajja Kabaka, amatu go okubanga maggale eri Abaganda, ekyokubiri n'amaaso g'okubanga tegalaba ate ng'ate ffe abali ebbali ekitiibwa kyonna kikkira mu ggwe. Kale nkusaba busabi mu kitiibwa eky'obutali kulagira ngera bwe tuwomba ebigere byaffe n'emibwa ne tugamba nti Ssaabasajja tusaba osiime. Nange nja kusaba ebigambo bino okkiriza oba ogaane oddeyo ku nkola ya Ssekabaka Muteesa mwe yasinzira okukakasa nti yeggwe anaab'omusika era n'asaba abataka ab'obusolya bakakasanga gwe singa baba basazeewo okulonda mu nju mwakola ki? Mwali ebigambo byange ebyolwaleero. Kaakati ensonga eddako njagala kusooka kutegeera. Yes. Waliwo kye tusobola okukolera abalangira bano ne tuvaamu kuswala kuno okubaawo kwabwe mu Kitalya prison nga waliwo abatutteyo. Yes. Tusobola okukola ng'Obuganda ne tweyimirira embeera eyo. Tekyetaaga Buganda yonna kusituka. Ssaabasajja Kabaka kuwandiika bbaluwa kubanga obuyinza bwe tunaakawaayirako 246 mu Constitution kazza byonna ne katuwa ne act namba eyogera ku ebyo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obuyinza bulina nga tebwetaaga kkooti za Uganda. N'awandiika n'agamba nti interest esinziza Katikkiro omuweereza wange oba n'abo abali wansi w'obuweereza bwange eyatwazizza abalangira na bali mu kkomera. Nsaba nti eyo ngisazizzaamu omusango gukusobole okudda gyendi tubitunulemu tubimalirize. Tebasobola kusula yadde essaawa nti omulangira Jjuuko n'omulangira Kiyimba Butereevu ababadde bakolera wansi wange bali sibe baweza ba Ssaabasajja Kabaka, abasibe be baweza ba Ssaabasajja Kabaka. Kaakati Ssaabasajja Kabaka mu mateeka abayinako jurisdiction nnene. Ofuna bulungi ku Bwakatikkiro kuba yasalawo mu biseera bino Katikkiro ki? Kaakati mwaba abali mwaba abasibye abalangira abo bali mu ngalo za Ssaabasajja Kabaka. Etteeka lyawo no likugamba nti oyo akola under principle aba yeekolera. Onfuna bulungi? Oyo akola principle ng'akolera wansi wa agent era aba yeekolera. Onfuna bulungi? Ssaabasajja Kabaka Katikkiro ali wansi we. Kyonna Katikkiro ky'aba akoze gw'oba okoze. Singa oba osirise gw'oba olagidde. Amakulu mu ekyo ekikunyizizza nakyo situkirayo otegeeze Katikkiro emisango egyo bagiggyeyo. Kubanga gwe kennyini bw'obanga oli ku Namulondo n'otandika okusiba abalangira n'abambejja abo osiba lulyolo na musaayi gwo. Ogwo gugwo. Teriyo Muganda gwe bagenda kugamba mufa abakopi nti nga mwerya. Ssaabasajja Kabaka njagala tutunulira ebbaluwa ya Mwanga gye yawandiika mu mwaka gw'Olunana mu 1967 ng'ategeeza abasomi ng'aweeza ebbaluwa eri n'abakyala wa Bungereza nti nze Ssaabasajja Kabaka wamu n'abalangira n'abambejja n'abataka ab'obusolya bwe tufuga Obwakabaka bw'e Buganda buno. Akagambo ako kakulu gwe yali awandiika ebbaluwa kubanga yateekawo baki b'ofuga nabo. Kaakati abalangira tekitegeeza olw'okuba nti bano ab'eŋŋoma nti be bali mu layiniyo
nabali ab'emituba egivamu bassekabaka bali abakadde gikukwatako era yeggwe kitaabwe. Nja kukusaba okkirize obwogaane mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda abakuliko emmengo bakuwabya era bakwagala oli muntu atya. Sinakindi ne central government ng'omukono gwayo mweguli mwaba abakola ebyekyennyume ate n'obanga tetuyinza kubimanya n'obanga osirise buki kusirise. Naye ekigambo kimu ng'oli bwega nti ekigambo bugambo mazima ddala emmeme yange eneewona. Kkiriza obeeko kyoyatulira Abaganda basobola okuwanira obwakabaka bwabwe nga bwe bayingira mu nsiko mu 1986 naawe n'ojja n'obalambula era n'obawa ne go-ahead obwakabaka bw'otuddeko nga namulonde busobola okudda. Na kino bwe kifaanagana naye abakwetoolodde tebayinza kukuwa kituufu kyakukola kubanga nkwenge zituddeyo kulya nga bw'olaba ensega bwebba amenvu mu kibbo. Kaakati be Bamayega, Bampanga, Bamakubuya, Bamale, Mrs. Mpanga n'abalinga abo kiriki yaabwe. Nja kukusaba obusabi nti abo sesetula bigere ebyofulume bweru tebakyalina makulu eri mu bwakabaka bw'e Buganda. N'abali mu layini abasigadde mwebali bangi ndakuba nti tusooka kugina emitwe egibadde gyegiri abasigadde basobola okutereera ng'ofulumiza abebweru. Kaakati kino abalangira abambejja abataka ab'obusolya ne Ssaabasajja Kabaka ekituyita obwakabaka era gwe obukulembera nga igwe Katikkiro waabwe kwabo era igwe mukama waabwe. Kaakati abalangira bava mu mituba giri nja kusaba busabi gwoyite mu Katikkiro omutegeeze nti ebintu ebyo bijjeyo bikomewo era tutule ku mmeeza tubuuze kozi ki eri ku bino kubanga obulumi bwabo bwe bulumi bw'Abaganda okusobola ositukayo. Abaganda bakyayo obwakabaka bwabwe lwabikolwa ebiriwo okuva mu 1993 mpaka 2020 ng'obwakabaka tebujja kigere naye ng'ate ebikolebwa biringa ng'ebirabika. Ne luvaayo ne bututumuka waggulu Ssaabasajja okujja okugulawo ebivulu ne bututumuka waggulu Ssaabasajja okugulawo emmoloka z'empaka ne bututumuka waggulu musse okugenda mu bisaakaate ne bututumuka. Obwo si bwe bwakabaka. Obwakabaka ppira yaabwo yeggwe ng'otunuulidde olukiiko lw'abalangira n'abambejja gwe ng'otunuulidde olukiiko lw'abataka ab'obusolya naawe kennyini okukakasa nti ennono ogikuumya otya obulombolombo obukuumya otya n'obuwangwa bwo oteekeddwa okutambulira. No Jakada Sulaiman naddula ensonga olina engeri gy'ogisunsula ne ŋŋamba nti weewaawo tunaabeera nga tuyiga omanyi mbadde sikimanyi nti ate kati amaanyi g'omulangira gaba tegapimika kugwa mukopi munnaffe abeera Katikkiro. Awo nno weewaawo nkwebaza okuba ng'onjigiriza ekintu ekyo era n'ensaba nti alabye akatambi kano buulira munno kankubadde bino bikolebwa n'abalangira bali mu kkomera naye ate ennono si bw'erina okukola ki bw'erina okutambula. Ensonga eyo ng'ogizingako mbuulira kiki ekyerabiza abantu bano be tusindikayo tukulemberera nga ffe abakopi gamba mukopi munnaffe Katikkiro abeerako bwe tumuweereza okutuuka eri lwaki ate bakyuka ne bakola ebyawukana n'ennono? Kiki ekiri e Buganda awo ekibakyusizza n'okutuuka okusiba kyennyume? Mpulira bwe tubasindikayo omukono gw'okusindikayo Ssaabasajja Kabaka yaguggalira ye yalonda olwaleero buli mubaka ali mu Mmengo ali ku ordinance mukono gwa Kabaka yasiimye so nga mu nkola entuufu Katikkiro takola ebitalondebwa bw'ati. Ssaabasajja Kabaka talina buyinza mu kulonda kwa Katikkiro aweerezebwa buweerezebwa amannya kwagaasa tugaba gagenze kubanga twaweerezanga amannya 15 ku mannya 15 Ssaabasajja Kabaka n'alondako amannya ameka? 3 n'agaddiza olukiiko lusalewo ku Katikkiro yenna gwe luba luleese olukiiko nga nalwo ffe twalulonda nga ffe twalulonda luva mu bakopi oba nfuna bulungi ne lujja luyingira Emmengo nga bw'olaba palamenti bwekolebwa. Ekitegeeza mu kulujja kano nti bino bye tulaba ebikolebwayo be tutaasindika baabikolayo eyabateekawo bw'ati kiyinza okuba nga teyateekawo batuufu tiyateekawo batuufu era kyegamba nti olwaliro ekinenzebwa Katikkiro Mayiga kikuba Ssaabasajja Kabaka yennyini butereevu kuba ye yamuteekawo. Kaakati n'ensobi bwe ziyitidde nga Ssaabasajja Kabaka akamwa ke kasirifu kali silenced amaaso ge nga maggale n'amatu okuba nti tegawulira buli nsobi bagissa ku Ssaabasajja Kabaka kubanga yatuleetera omufere oyo. Naye singa ate lukiiko lwe lwali lumuweerezza olwaliro twali badde tukakasa ng'olukiiko lwe twevuma ng'era olukiiko lulina obuyinza okusobola okugamba nti twimpikinga oyo lwa A to Z naye olwaleero lwennyini we luli bagavuga nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye. Njagala tuweebuuza akagambo kano twakulemberwa Bungereza ng'era ye ttwale
naye Bungereza teyakyusa nnono ya Bwakabaka bwe Buganda yagirekawo naye ate ne Bungereza yo kennyini n'abakyala wa Bungereza takozesa ordinance kulonda bagenda mu lukiiko lwayo baleete nga beesimbye obuki ne Bungereza bwe kiri ne Queen gwe tumanyi tagamba balonda bulonzi na muwagwe kikundi ndese ya commission nga nakakasa buki bukakasa ekyokulabirako kyekiriwa mu gwatano mwena oluvannyuma lw'okutondawo kwa DP owekitiibwa erinnya no lingenzeeko yatandikawo DP naye mutabani we oyo owookubiri bwe yali mu lukiiko Ssekabaka Muteesa yamugamba oyogera ku Mugwanya bwebale nnyo Mugwanya naye soli ali ku ndagaano onfuna bulungi naye mutabani we ono yamugamba nti sijja kukakasa mu lukiiko luno kubanga ebigendererwa byo newankubadde Buganda bwe bwakusindise n'ojja nkakasiza nti obuyinza bwe ntuyinza kukuteerako mukono kubanga ebigendererwa byo byasi bya Bwakabaka kubanga yali atandisewo ekibiina kya DP ekyakikwambiddwawo nti bo banoonya kituyita republic n'Obwakabaka enjwemu tetuyinza kugikkiririzamu Kabaka n'akitegeera kaakati bwe bamukisindika mu lukiiko okujja Emmengo Kabaka ye yagaana omusizaako omukono lwaki kyenjagadde otteekako nti Kabaka commissioning naye talina powers zironda lukiiko tubadde butereevu era ensonga ezo tuzitegedde Sulaiman Jakana nadde obadde n'ensonga eŋŋundivu ey'okubiri yeeriwa ssebo ensonga ey'okubiri nkakasa tugireke tujja ggiwa omutwe gwayo kubanga gujja kuwanvu ate njagadde abasinga bategeere ekigambo kino si mu kubawanvuyiriza naye kulaga mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda abalangira n'abambejja ekitiibwa kyabwe kinene nnyo okusinga ku Katikkiro abaaliko amazima ensonga tugivuunisa era nitubeera nga tugindowooza amagezi gaayo g'otuwadde ganaatuyamba nnyo okutunuulira ensonga mu ngeri ya kisajja kikulu kakati muteekweko comment ku vidiyo mutunuulire abalangira abalala ababiri omulangira Joseph oba Yosefu Juuko Kiyimba sako n'omulangira Richard Kayima abali ekitalya nga baasibiddwa olw'okwogera nti boogera ebyanjwanjwa ku nkola y'ettaka bwe likwatiddwa mu Buganda ate nga tutegedde omugabo gwabwe gwenkana ki nsuubidde mukiyize nti gusinga nnyo ate ogwoyo eyabakutte n'akola ki n'abateeka mu kkomera waliwo obugambo bwe yali agadde okumaliriza nabwo okusomesa ku lunaku olwaleero era ku statement eyo gy'oyogedde akantu kano kanzizemu kakalifayinge bulungi abalangira n'abambejja bagwa mu biti bibiri bye twogeddeko mu puroguramu eno kwe kulaga abalangira abagwa mu ab'eŋŋoma abazalibwa Kabaka abaafuga mu biseera ebyo n'abalangira abava mu mituba gy'Abassekabaka abaayita oba nfuna bulungi Abaganda akantu kano tukategeere bombi baba bafaanaganya obuzito kubanga Kabaka aliko tazaala Kabaka ofuna bulungi abataka ab'obusoli abali be basala basobola okuleka enju ya Kabaka aliko ne bagenda mu mutuba gwa Ssekabaka eyayita enkitegedde bulungi nabo bageraageranya abo abatali baŋŋoma n'ab'eŋŋoma level esigala eri eki yemu kaakati Katikkiro oba tolina buyinza busobola kukwata oli kiba kitegeezera osobola okukwata ne Ssemakookiro ekyo njagala bategeere basigala abalangira n'abambejja ekitiibwa ki kyenkugambye kabeere mu mbejja tumusaako ekitiibwa ky'obwassebo abatali baŋŋoma bo bakkamuko ku buli baddaala ekyo tekiriiyo baako we bali ewatatuuka banaab'eŋŋoma kubanga abataka ab'obusolya baddembe okuyita ku nju ya Mutebi aliko Ssemakookiro ne bamuleka ebbali Bajjonyi ne babaleka ebbali n'abalangira abasigadde ne bagenda mu bali kyekikubateesaako ekitiibwa okusigala nga kiri ku levo yeetya kasita aba nga akulaze nti nva mu mutuba gwa Ssekabaka Ttembo nva mu mutuba gwa Ssekabaka Ssekamaanya nva mu mutuba gwa Ssekabaka Gundi oba nfuna bulungi kaakati awo bakategere tebalina wait nti olw'okuba nti kyanje specialness eriwo nti ono kuba nti Kabaka yafuga era bali emituba gyabwe ate gye bajja Bassekabaka bajjajjaabe lwaki ate bali aba bayisa bubi yes tebalinawo njawo Katikkiro Mayiga toliko nti mulangira wa Ŋŋoma oba mulangira ba mu mituba gye Bassekabaka bonna baba bakusinga ekitiibwa n'abambejja baakwo kale ako tukayige nti eyo yakoze ensobi bw'aba aweereza Obwakabaka bw'e Buganda ekyo kikyamu mu ebyo byateekeddwa otambuliramu ndowooza ku bigambo bya Sulaiman Jakana Nantuli kwe tugenda okubanga tusimba akati tuli baddira olunaku olulala lwe tuba tulinawo ensonga enkulu nga nate era twongera okubabuulira nti mweyambe ennyo vidiyo zino okusobola okuziyigirako mbadde Kanka Kapita oli ku TM Online Television nsiibudde mweraba